Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe abooluganda. Nate era mbalamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nate era nyongera okwebaza Katonda olw'ekiseera kino ku lwaffe ffenna gye ndi era nammwe mwenna abaana ba Katonda mu linnya erya Yesu. Amanya n'eddoboozi Daniel Retabuse nzize mu maaso gammwe oba gye muli okwogerako nate okwongera ku bubaka bwaffe obwajjo obwasoose nga twogera ku ngeri sitaani gy'ateeseteeseemu oba ebintu by'ateeseteese okukozesa okutulemesa okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Era ng'obubaka mbuwonga musaayi gwa Yesu, Mukama atuwe ekisa bunywere mu mitima gyaffe, tuwulire ate tukole Katonda ky'ayagala mu linnya erya Yesu. Amiina. Weewaawo era nga twongerayo nga batugamba nti sitaani alina enkola endala ey'okunafuya abalokole, ey'okutunafuya buli mulokole alina akabonero ka Katonda ku bwenyi bwo. Sitaani alina enkola era enteekateeka ey'okutunafuya kubanga akimanyi buli alina akabonero yabeera omwana wa Katonda aka Katonda. Era nga batugamba nti ku ntimbe zino zaateeseteese mu bwakabaka bwe zaatulabirako, zaayawulirako omulokole omutuufu atambula ne Mukama n'omulokole omusirusiru alimbalimba nti mulokole nga si mulokole. Sitaani kwatwawulira. Kyova olaba nga batugamba nti gwe yenna yeeyita omulokole oba amanyi nti oli mulokole nga nze. Obulokole si kuwa bunnabbi, tekitegeeza obulokole tekitegeeza kwogera mu nnimi. Wabula omuntu omulokole sitaani gwatya. Si kugamba nti oba oli mukkakkamu sitaani alyoka akutye, nedda. Wabula omulokole omutuufu sitaani gwatya. Oteekeddwa okuba nga oli mulokole atambulira mu kutya kwa Katonda era nga mu byonna otambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Awo sitaani bw'agenda okukutya nga bw'oli omwana wa Katonda. Era nga batugamba nti ku ntimbe zino sitaani zaateeseteese mu bwakabaka bwe bazaataddewo. Ku ntimbe ezo ayawula abalokole, alabirako abalokole abasirusiru, abalokole abatuufu ne bano abagaanye okulokoka oba abatannalokoka, bonna kwabalabira. Era nga abalokole abasirusiru n'abagaanye okulokoka sitaani abatambuliza mu nsawo emu kubanga mwenna muba temuyina Katonda. Buli amanyi nti oli mulokole nga tokola butuukirivu mu maaso ga Mukama, oli mu nsawo emu n'omuntu atayatulanga bulokozi kuba sitaani aba takulaba nga mwana wa Katonda. Era mu bwakabaka bwa sitaani abantu nga bwe batyo abatakola butuukirivu muba mulabibwa nga muli bwereere ku sikuriini za sitaani oba ku ntimbe ze, yabalaba nga bali obwereere yadde tuba tweyita abalokole kubanga tuba tutambulira mu kibi. Ensonga lwaki atulaba tuli bwereere ku ntimbe ze. Era nga ku ntimbe zino ez'obwakabaka bwa sitaani, sitaani alaba ensi yaffe ey'omwoyo, embeera yaffe ey'ensi ey'omwoyo abalokole ebeera eteekebwa ku ntimbe ezo. Sitaani n'alaba omulokole ky'omutuufu n'atali mutuufu. Kubanga omulokole omutuufu oteekeddwa okuba nga buli kaseera obikkiddwa n'ekitiibwa kya Katonda. Nti era omulokole singa obeera nga otambulira mu kibi, nga Baluumi bw'agambye 3:23 nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda. Ekyo sitaani kyatwagaza tutambulire mu kwonoona tuleme okutuuka mu kitiibwa kya Mukama. Era nga abalokole ffe abeeyita abalokole bwe tutambulira mu kwonoona sitaani era naffe ku ntimbe zeezo atulaba nga tuli bwereere mu nsi ye ey'ekizikiza. Era obwereere bwaffe bwexposingibwa ku ntimbe za sitaani. Abalokole twenoonye tukyuke okukola obutuukirivu bwa Katonda kubanga sitaani amanyi. Abalokole twongere okwenoonya okukyuka kubanga sitaani amanyi omulokole omutuufu ateekeddwa okuba nga alina akabonero ka Mukama ku bwenyi bwe. Nti obudde bw'emisana akabonero ako kaba kaakaayakana mu kyenyi kyo oba ng'omasamasa omulokole mu nsi ye ey'omwoyo. Ate ekiro obeera obikkiddwa n'ennimi ez'omuliro omulokole omutuufu. Mbannyonnyodde ne mbagamba nti omulokole omutuufu
si kwe kulagula, si kwe kuyimba ennyo, si kwe kwogera mu nnimi n'olyoka ogamba nti nze ndi mulokole mutuufu. Nedda. Mukama omulokole omutuufu sitaani gwamanyi nti mutuufu yatya Katonda ate ng'akola Katonda by'ayagala ate nga ayina enkolagana ennungi ne Mukama. Ye mulokole omutuufu. Era nga ekintu ekyokubiri kyataddewo kiri nti Lucifer ayagala kukyusa Bayibuli ebeere nga ebigambo bikyusiddwa ngeri upside down mu kino ekiseera ekisembayo. Era nga kyova olaba mu kugikyusa okusobola okumalamu Bayibuli ya Mukama omugaso, ayagala kugikyusa nga mu nkyusa yaayo ayagala akwate Bayibuli entuufu oba enjiri entuufu ey'omusaalaba gwa Kristo agireplacinge oba agattewo enjiri eya Bayaali eya prosperity. Kyova olaba Mukama atugaana enjiri ya prosperity. Sitaani asindika ba agenti be mu makanisa okujjamu enjiri ey'obutukuvu n'obutuukirivu bateekemu oba basimbemu enjiri eya prosperity. Kyova olaba ng'agamba nti ayagala Bayibuli agikyuse esomebwe mu ngeri ya njawulo. Weekange ng'omusumba ogenda yingira mu kyaki atandike Mukama agenda kuwa kino, Mukama agenda kuwa emmotoka, Mukama agenda kuwa ennyumba nga tabuulidde ku kigambo nti weenenye. So abalokole tweddeko tuwulire Katonda kyatugamba, tuwulire Katonda kyayagala kye tuba tukola, kubanga essaawa gye tulimu y'essaawa esembayo. Bw'ofukamira ku maviivi go okusaba, saba Mukama omugambe nti nsaba last chance ey'okukola obutuukirivu. Bwe mba mbadde ennaku zonna nkola ebitasaana, leero Mukama nsaba onnyambe okukola ebisaana mu maaso go, kubanga omuntu lw'onaafa togenda kulumanya. Ate ng'okufa tekwetaagisa myaka na myaka, wabula essaawa yonna omuntu otondoka n'ofa. Naye ofudde otya? Tukolerere gye tulaga. Bwe tuba tunyumirwa obulamu bw'ensi tugenda ne tugamba nti ebyensi byakufa byakuleka byakaseera kanneeyagale. Bati okweyagala weeyagadde otya? Weeyagalidde mu byensi naye ebya Mukama obikoze otya? Abooluganda tukimanye nti obulamu tebukoma wano. Omuntu bw'ofa si ye nkomerero y'obulamu bwo nga bwe tulowooza nti ogenze olw'okuba ettaka mu ttaka vvu mu vvu. Oyina gy'ogenda okusanga obulamu obulala. Omuntu oli ow'omunda Mukama amwagala, naye amwagaza butukuvu na butuukirivu. N'ow'okungulu alina okuba nga akola eby'obutuukirivu mu maaso ga Mukama. Bati bw'okubanga bw'ofa ow'okungulu ono oba afuuse envunyu, kitegeeza oli ow'omunda alina okugenda afeesinga judgment oba alamulwe asalirwe omusango mu maaso ga Mukama okusinziira ku bikolwa byaffe. So sitaani ng'ateekateeka ebinkola ng'ezo, naffe tukomewo mu maaso ga Mukama, tukole Katonda kyayagala, tugonde emitima gyaffe tugiggule, tukasabe Mukama amateeka ge n'ebiragiro bye bibeere ebipande ku bisenge by'emitima gyaffe. Tulekeraawo okwawula nti ndagaano opya oba nkadde, kubanga yenna asigala Katonda ali ogu omu. Twebuuze nnyo ku Mwoyo Mutukuvu kuba yekka yasobola okutuyamba mu mbeera yonna. Ensi etabuse, buli omu ayogera bibye, buli omu abuulira bibye, naye twewe Omwoyo Mutukuvu ng'ekiseera kikyaliwo, kubanga naye olunaku lwali tuggyibwako tujja kuba tetukyalina gwe tubuuza. Kino ekiseera kye tulimu kye kiseera ekyokusatu tukola na Mwoyo Mutukuvu. Period ey'okusatu okubanga enkomerero egenda okutuuka. Mukama abanjagalire era Mukama abampeera omukisa nga muwuliriza ate nga mutegeera ate nga tukola Katonda kyayagala mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Amiina era amiina.